Ebyajjajja Ichuli n'omugenzi Katolubwama n'omugenzi Apollo byonna mbirina mu maaso awo byo bika by'amaziga Zali ne Shakibu nabo tebalubuzeemu. Pastor Bujingo bambi ekirwadde kimumalawo bikaabiza ddala amaziga. Mugamba mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi video mugimpereka like era nensaba gwe wenna atunaba ku subscribinga wano ku News Extra mukwano subscribinga sigenda Krisa yadde nakatono munnange kutayise n'emwana muwala Zali kwotadde ne bba Shakibu munnange bongedde okulumya abantu bonna abaali bamanyi bunnange okuva Zali bwe yavaayo n'ayita Shakibu Falambo munnange bagenda kwawukanira nga bwegagaliwo twakyewoonyesa bagenze kwepiiki ekyabano abantu abakafa mu biseera bino okuli jjajja Ichuli n'omugenzi Katolubwama ne businessman omwami Apollo bannange bano abantu wewegendereza baafa ennaku z'omwezi zezimu nga mukaaga ate era wewetegereza n'essaawa zezimu zaagala okufaanagana bannange simanyi kikyoba kyekiri emabega simanyi oba kiki ekiri emabega w'abano abantu bannange kyokka ate nga ekisinga okutujja enviiri ku mutwe zo lisiti mukwano zikyafuluma era nga nimwe njogerera ssaawa zino lumbuye yafulumiza dda lisiti ez'abantu abagenda okuddako okuttibwa bannange naye akatusaba ati guno omuyaga oguli mu nsi yaffe Uganda ate Mukama asobole okuba nga aguwugula munnange ebibadde ebiteeso ebibi ate abifuule bisobole okubeera ebiteeso ebirungi kuba bannange kyewuunyisa ate nga kituufu gw'abantu bonna ne bafa ennaku z'omwezi nga zezimu nga mukaaga mu ssaawa y'emu bannange bona bafa ebintu ebitategeerekeka jjajja Ichuli yiyo simanya mbu afudde simanya gundi masasi ono simanya mbu accident bannange ate byebiri mu sayidi ezo yonna katusabe Omukama abawummuza emirembe ate ye bannange ye omukulu lwasa simanyi nakumanya ye bannaye kwegamba ye aliwo okutambula butakuuza ntalo munnange yagenze wali ku mutimbagano gwo gwa Facebook n'agamba mbu abavubi bakuno omugyebaleko yemutuusaako engalo abalina ebisimu ebikadde naye munnange n'abaana b'ennaku zino bo tebakyewummuza wamma baamuzeemu nnyo ebigambo ebiki ebigambo ebikambwe era mulimu yemuzeemu bukale ssebo naffe tuli bulungi naye munnange mbw'alina otusolo tulinga obulamu bw'ensi eno tumpi naye munnaye baabaana b'ennaku zino nabo obusungu bungi nnyo era nga nyongera obbajjukiza 2023 yo obusungu bungi nnyo era gw'omutima omunafu dduka bukyali mu 2024 kuba bannange baabaana obalumba weesibye ebbiira g'oba nga tobategeera sooka obabuuzeeko Leyira Kayondo kye baamukoze oluvannyuma lw'okulumba Aliane Sikini bannange era obalumba weesibye ebbiiri munnange y'omwami lwasa oba nga baliwo okuwakula ntalo oba bannaye kwegamba ye buli kaada ayagala problems zokka ate go agali sayidi z'eno ebw'omukulu Pastor Bujingo munnange ekiriwo kigambibwa ngu ekirwadde kimumalawo era ku vidiyo obuwerako mbuyina mu maaso awo ngenda kubanga batera kati namwe musobole okuba nga mubirabirako obulwadde ky'obumuluma bw'atandika ddi era ng'omuntu eyali amujjanjaba yali Katolubwama kyova olaba mi Pastor Bujingo ono yakaaba nnyo amaziga n'alumwa nnyo mu mwoyo oluvannyuma lwa Katolubwama okufa mbu kuba ye yali omusawo we baanaye kambatereko ka vidiyo tweyongereyo mu maaso. Bujingo alina empanama mwe mumulabako emima bw'atyo amagulu n'akutamamu agimiimye ebuze. Bujingo alina empanama omuntu abadde amuwa eddagala ly'empanama Katolubwama weewaawo mu Mukama waffe Yesu njagala yeegaana. Bujingo ali mu kukaaba eddagala ly'empanama bw'oba yagala ng'owakana bw'otuuka awaali Bujingo ofuuwa oluwa oba wuuba akaziŋŋoonya ajja okukugoba emisinde ajja besasi mu mutwe oyo. Bujingo alina emmundu alina pisto bw'otuuka wali Bujingo wuuba akaziŋŋoonyo dira akaziŋŋoonyo waliwo edda obuziŋŋoonyo buno bwe baayuguluzangamu eddagala buno obuwanvu nojja obwo bw'omuziŋŋoonyo obwo obuwanvu ne kabanga akakala ne keewumba bwe kati okakwata okawube bwe Bujingo ajja kaaba amaziga ajja gwa wansi ajja kwebwe oba fuuwa oluwa bukasa omuntu wako ng'oyimba haleluya Yesu alina amaanyi ofuuwa oluwa Bujingo tajja kubeera ku kituuti. Bujingo alina empanama weewaawo Katolubwama yabadde amujjanjaba. Ebintu ebigatta abantu mwe mubimanyi. Bujingo Katonda otasobola kuwonya mpanama naye bannange Mukama weebala okulwanira Teddy olutalo ekyakuwasisa omukazi oyo Yezeberi ojja kukiraba. Bujingo alina empanama weewaawo mbabuulidde. Okigambire nnyo wokiziikire nze omuntu nga wayeyimba mu His Excellency Kyagulanyi ne nkulabako akantu bwe nkusanga ogira gatuulemu
kubanga singa ositukawo bwoti owedde ngenda kukuba ekifaananyi. Bwondaba mpitawo gwe bwama osirike gatuulemu osirike naye mba ngenda kukusasula ebbanja. Bujinga ebyo byomulaba agatta amagulu bwati neyeefuna simanya azina biki biyimba ki bwe baali bayimba byonna byemwagala okola mu bikole ebyo byayagala naye bamugamba okunaaba. Bujinga ayina empanama mu kateme y'omukamuwe ategera olwaliro nti notugitegedde. Ojjukira bwe yali atiisatiisa oli omwana yeeyitanga Bujingo mbuno yalwala empanama kulwokubanga yayeeyereza Bujingo. Kati nno omwana yagisiiga Bujingo ayina eri erengejja bweti eringa ekifenensi. Wabula Katonda asasudde Bujingo. Ate Teddy nkwegayiridde Bujingo muwe divorce. Bujingo agende. Bujingo muwe divorce takuleetera empanama. Kubanga ajja kulowooza leka nzireye wa mama w'abaana. Mama w'abaana yammanyidde ebizibu. Nze kangende wa mama w'abaana. Mama w'abaana yambeereramu. Tewali mama w'abaana kubeereramu beera n'empanama yo paka lweri yabika. Toddamu kutumanyiira. Ate weewa wesogera kintu kya bulimba. Nze nalimbalimbyeko. Eyo yamumulaba mbuno akola enkobogo mbuno alina enkobogo si nkobogo. Ate asobola kati okugifuga agiripa n'agiripa. Bannange tasekererwa Katonda asasula nga musooka maka. Bwe gakulema Bujingo tasobola kufuga kanisa. Kubanga tasobola kufuga maka. Nze nkubuulidde jonna baleetedde ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Bujingo abadde atuuza mukazi we mu gaboozi n'amuteeka online ng'amunyumiza ebyaba X. Bujingo ayimirira ku ebyo ebiboozi abagambe nti gwe osobola okubeera n'oyo omukazi akunyumiza ba X obeera naye nga mwenna mugenda kuwagira Bujingo. Kati n'omukazi n'amugamba gezongobe njogere nti no ine empanama yakyogedde waliwo nakitambuza. Bujingo ine empanama nabo bagambi Bujingo yawanama. Weewaawo ebintu binegedde bituufu. Bujingo abadde aluwalinga omukazi. Bujingo ayagala kudduka. Bujingo ayagala kugoba Teddy mbabuulidde first hand information. Abadde amuteeka mu kamera n'amunyumisisa agaboozi X. Nze navugako ku X luli. Kati ng'onyumiza gwe betiizi. Bujingo nakaba bane waliwo omuntu gobeera naye omuntu n'akusulika, omuntu n'akuwunzika, omuntu n'akugayula, omuntu n'akuteekeri, omuntu n'akulengeza. Nga Bujingo byayogera abitegeera omukazi n'amugamba yes gwe vetiizi. Nze navuga lukulula na magulu 30 ng'onyumiza gwe Bujingo. Kati Bujingo yabadde aluwalinga omukazi ntu turapu amugobe. Omukazi n'amugamba geza ongobe wawanama. Bujingo ayina empanama. Kati gwe malaya gwe gw'omanya ani gwe wanyumizaako. Kati nze mbawadde omutandikirawo okugoberera olugambo wawe lwayise. Nze mumpita wa kusaaga. His Excellency Kyagulanyi talina nnyumba gy'ataliimu. Tikyalumbuye talina nnyumba gy'ataliimu. SP talina nnyumba gy'ataliimu. Abantu ba revolution in general talina nnyumba gy'etaliimu. Bwe kasito gyesimbamu bwoti nga revolution ekkuba. Ne mutabani wo ne muwala wayinza okujja n'ayogera ekyama kyo. Nze nkubuulidde kasito nga wasinikira ku Kyagulanyi ebinnyo. Kati Bujingo yawanama. Awakana. Talina nkoboga abalimba. Oba agiripako labba bandi ne yeeweta n'akolamu bwantu omusajja nga yakoonoka. Bakulimba Kakwenza senga kakati tayavula bwavuze. Kyogamba Bujingo ne Kakwenza ani asinga obuwanvu. Kakwenza ndowooza kati yesenga yavula bwavuzi. Kakwenza ali muba Bujingo. Kakwenza asinga ogataba Bujingo basatu okuweza Kakwenza nga tannakoonoka. Bujingo yawanama mbabuulidde.